This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. With host Frank and time, co-host. Yeah. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako rairo ndine Shalom Hadad Kawes. Oba ndabika ncha. Ni nani? Tudali mu light. Ndabika ncha masimu. Manje tuna musimu. Tudeko ali mu light. Jukira ndi wa black. You are black, you are dark. No, but okay, kasoka mpisa oba nafa aba Delta Cash bagamante okuva ku milioni 2 mpaka milioni 3 balina gye bayita Express Car Logbook Loan yaggwako. Express Car Logbook Loan yaweddeko. Yegwaweddeko. Nsula mwezi gumu. Gonte yaweddeko nusula. Nusula beauty. Sendeze wazireeta nga 22. Kati atwongere endala. Ate era omuteekeko nti tetuli basanyufu. Twamuwolereza tetwalaba wadde akasimu nti halo nusula lekera awo naye babakalabika bulungi abasajja naye bakatagaza baba gyekali but nusula beauty shop ali kibu nankulabye opposite gelp abala gye bayita gelp yes wojja omusanga bw'oyagala okulabikanga nusula but Delta Cash bawola sente okuva ku milioni 2 mpaka milioni 3 balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Ojja kuba oleeta national ID, bank statement oba statement ya mobile money, olete car logbook. 12 hours between 2 to 12 hours obeera ofunye sente ekintu n'okisimbula. Sariam Joyce mbabuuzizaako nnyo ku West Mall bagamba Joyce baina juice mulungi twamulyana muswamune wamaanyi so mbabuuzizaako nnyo aba Sariam Joyce osobola ogenda ku West Mall awo ne weefunira ku Sariam Joyce. Babies Warehouse sibe kirimu tyaba Babies Warehouse bali awo Alpha Mall ekisaasi ndowooza ngenda kukutwalayokko okwataganemu nabo Jade ne bamuweeyo ku bugoyi balina ebintu by'ababebi byonna balina ebintu by'ababebi byonna bugaali eby'abaana Babies Warehouse awo ekisaasi ku Alpha Mall awo jjo basanga then tulina banafa ba layout interiors, the interiors of tomorrow bagamba nti go and ennyumba kwegamba ogidecorating abantu bajja ewuwo bagambe nti ekintu kyekyo tubageza bakoowa stop improvising nti kanji yeyeye wano gendawo bakola interior design ennyumba neevaayo ngeri perfect beo banafe aba layout interiors, the interiors of tomorrow waliwo gwe sitakozaawo mutyaba ndowooza byebyo si kyekyo kale katukyuse ekifo tudde wali sooka okubeewaawo obulango nga bubiri obwabatazze wano besitaleese kuba honest ne Ryan Air Global Express Cargo oba Ryan's Restaurant China we Gwanzu jengenda nno baga kunyanyiriza basobola okwaniriza China butereevu Gwanzu then kati awo tulyoke tutandike bupya obadde onoonya ettaka
oyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Kona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna obakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ari ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko nimbuzi nyepo ana bora babaddi abakyala Wale so mwiramba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge Oya baweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent. waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Kola olwaleero wakyatupapya bwaki mulyotereza sawa nnya eki ngiterezeza kati etandise kirabye kati wandi badde oli eyo ng'ogamba ekyawedde dda kumbe ndi eno nsinika binnyo now nga be nabasuubiza ku makya leero tugenda kwogera ku bintu bibiri ne Shalom. Abatwale wa Zubeda ku Yidi soko obuze ku batwala abatwala Kasuku Live muli mutya mbadde ndudde okujjawo Kasuku Live nga tuya kushya mu 256 tuba mpola muli mutya kansubire muli bulungi abasi alhamdulillah abakyasira bali mu Lent season tunaatera Easter next week katonda bankuumire naye be muba mujja muleete kahaluku kange era tuyisa ku Easter tugaga sinnabayita tuyite ku Easter kati gwatuyise sinnabayita twabadde wa Shamim sinnabayita kakati gwo tuyise ku Easter njagala haluku wange nja kwekwata idi enkulu eyo embuzi zange nja embuzi zange 10 ozisale njagala buli ajja muwe embuzi nnamba ddawo n'embuzi nnamba ajja embuzi nnamba kati Easter tugenda gikwatira wuwo Easter ngenda gikwatira wa Bbuula eri kati navuddeyo ate yali nga atutwalayo yafa nanje ate fete twafa abagendangayo kati nayo sikyayagala kugendayo nakati fa abagendangayo fa ebyeyo kati byebimanyi fa abagendangayo tetwagenda genda waffe wali ebukoto wali ewa Bbuula wetugenda tutuula n'abaana mu mmotoka abeere wakooti tuliye tunywe tutuulaawo tweyagale now bwe twale wa Zubeda we had a point of contention Nyazaala
ne omukyala. Of course with the background y'omukyala oli namwandu yafiirwa abaana be babiri ng'omulala akyali mu ddwaliro ne nnyazaala eyafiirwa mutabani we ng'abagamba nti omukyala agamba n'abaana babiri kadi ng'olutalo luli kubaziikawa baziike eno baziike eri. But that's not what we are going to talk about. That conversation moved into omukyala alina buyinza ki ne maama alina buyinza ki. Shalom ng'agamba ye maama we obuyinza yabuyina. Ffe nga tugamba omukyala yalina obuyinza. Tutandikira mwe mwali mugamba era abakateekayo bantu baagiraba akabushot bwe bakwatangawo mpola mpola. Kasukunda wanda first place nze sigenda kumenyawo kye nayogera from the beginning. Maama wange kyayogera kye kiba fayino. Kasuku bana abakyala bakyuka. Omukyala sosobola ofuna omukyala omulala osobola okukera ku makya lero osobanga namba mi Jaden nga yaliwo kati tugotuka mu December nga namukyala mulala nnyo. N'omuntu atagala akyuka anko kuku maama wo. Ndaba abantu abasinga badde bogera ku bintu ebyo nti maama taagala muka mwana oli, maama taagala muwala we. Maama yamanyi Kasuku yajje mutabani we. Maama yamanyi mwebine mugamba mbone abantu bebagamba akazi bye Kampala bakazi abbi abafere abagamba nti omusajja gwaba tuvudde wala namusanga tanakyali nze mufudde kyendi. Tomanyi maama kyakola gwe omusanze yakula. There are people nga akuze nga maama ye maama ate ye taata. There are people abakuze nga ffe nga maama ye best friend wo wadde wawasa. Naye ng'okimanyi Kasuku maama tagenda kera ku lunaku lukya maama akyuke. Kasuku tosobola kukwata mbu kati kankuwa example ey'abana abammwe abali mu ttambula bano aba Mirembe n'Ensambya bankola joint account omukazi n'aggyayo ssente ku account. Maama asobola okikola ekyo. Okedde ku makya okoze joint account yanze naye tuwuliddeko bamaama be baweereza ssente gye bali waliwo ne bamaama ababi waliwo ne bamaama abakolima era ati kati the same way ng'ekyo bw'okyogedde era tulinayo n'abakyala abatagenda kuggyayo ssente ku account era nabo gye bali nabo tetuba nenyo. Kati kye tukugamba kubala Shalom obuzibu bwe nnina buli bumu. Kati omukyala ono ye mu bulamu bw'akolamu omukyala kubanga omukazi omusanga ali mu bibye. Kale nga bola tuli wano omuwala ajja n'atuula awo n'omwegomba n'omwagala sibe kiri bw'omala okumwagala n'omusaba mweyagale n'asalawo nti mu bantu bonna baalaba asazeewo okgenda naawe n'asuubira nti kati priority erina kuba ggwe naawe nga priority yeye kati gwe ate n'oleetamu maama wo. Kati omukyala ono ne bwakeera ku makyanga nga batwezimbe tagenda kwagala kukola almost everything kuba amanyi maama wo yagenda okufunamu. Kati nze awendowooleza tewandikwanye muwala ono tewandizadde muwala ono gwe beera ne maama wo kuba maama wo ye buli kimu ate era aba oli kyajja okugamba nti lwaki tozaala mu maama wo otegera kuba awo tuba tuyingidde okwonoona obudde bw'omukazi. Nange abayonoonya obwange Kasuku abakazi nze bangasinda amagezi bannayuganda abakazi liability. Yes nga mwe muli n'omukadde akuzaala naye mwali. Kasuku kankubuulire byonna mubyogera to justify omukazi omwonenende obudde omukazi okoze eki kankubuulire Kasuku kankikugambe ne woonookola otya you will never be enough to a woman. Ndayira nga ntya Allah ne woolikola otya ne wooli mutwala ku kaaba ajja kwagala okgenda namugongo kugwala abajulizi na byabirabe. You will never be enough to a woman. Don't overdo. Kasuku we have seen stories eziri visible buli omuza alaba buli agezezzaako osanyusa omukazi akomekereza bubi. Buli agezezzaako okusanyusa omukazi amuwe kyonna akomekereza bubi. Do your part,
Don't overpray your Lord when it comes to women. You will never be enough. You will never. Tosobola. Naye Kasuku maama ono Kasuku omukazi asobola okunoba. N'akulekera abaana n'abaleka n'agenda n'afumbirwa ewalala. Nga maama oyo agenda okuza abaana abo. Tetwako jjajja afaawo nga yonsa bazzukulu be. Maama waabwe yafa azaala. N'asula nabo n'abikka ne bakula. Omukazi tulabyeko abakazi wano e Kampala nga tubalina ng'omukazi asooka n'azaala omwana bw'afuna omusajja ne yeegaana omwana gwe yazaala. Namuga jangu ompitenga baaba oba mpita maama. Oyo mwana wa muganda wange. Mwana wa muganda wange. Ogenda muzaala mu fine. Omukwanyo alowooza oyina bbaye. Kasuku you cannot. Kankuli abakazi bano balinga wala bambu types of goods. They are unlimited. They do not end. Ogenda ba kamala okukola kino okole kino. Omukazi lwati nze Kasuku nze nkyogera abanye bavuma obusiru nze ntukula from the beginning what the priority is. Buli kyenkola nkola obanga okimanyi maama wange kale maama wange Kasuku kanzibe. Okutuyiro pa maaso ga Allah. Okigamba omukazi. Yes, nchigamba from the word go. Okikasi ebyaliwo last week nayogerako ennimba ebyenyumba ni mami Jaden. Ennimba gamba ekatera dano mu kamera. Buli kyenkola nga mmanyi nebyemba kati mbani na kyenkoze kipya Kasuku. Kiba kyange ennyumba y'eggayaza najuwa example ng'ennyumba y'eggayaza yange. Siya mami Jaden. Naye ngenda muyitanga mugenyi. Mugambe jangu tugulawo ennyumba eno. Nebo gambu kankole nnyo sanyusa omukazi Kasuku ogenda kukomekkereza bubi. Abakazi si mikwano gyaffe Kasuku. Bino mubyogera ogezi kusanyusa abantu. Omukazi si mukwano gwo. Omukazi si mukwano gwo. Tabanga ko mukwano gwo. Omukazi takwagala nga gwakwagala chicha kujja ku what they can. People, they are not loyal to you. They are loyal to what you give them. Yes, to their needs. Kasuku sengo okera no yavala osolo kwewunya enseno. Sanoga bujye mukazi wanga akuba. Mbrijama hino okuwe mulanga sikimanyi. Asolo kukuba. Kulungi nnyo. Because kyadde akufunako kivuddewo. Naye maama wo oba oli mwavu yagenda kugumiikiriza. Ne oba olwadde bagamba mane mumutwale ewa maama. Maama yamuliko mu ddwaliro. Omukazi akuddanja bwakulangira. Namugamba nga butawulira. Kaseseme. Kafaayiga essomo. Akati omufanga kwiga kisomo ng'afudde. Nze sibagamba nti muve ku bakazi bammwe baki. Naye buli kyoba okola tolirayinga nnyo kuba na mugongo gwa mukazi mbugwendiko. Maama wo kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo. Yekaya atajja kuvaamu. Maama wo genda muwe 15 emitwalo ebiri agaye mwana wange Mukama akumpeera omukisa banne weebale nnyo. Omukazi agiraga kala amanya ampadde. Ng'omuwaddeyo miliyoni. Omwage kati amanya ampadde. Alowooza mpadde nnyo. Alowooza mpadde nnyo. Kale other men are gifting iPhones laba. Mwanteddeko emitwalo 5 gaidi. Naga atano gamanyi ngo gawadde maama. Omuga maama idi eno saga maama mufumbe. Maama njagala ogendeko out. Maama uteddeko emitwalo 5. Ne waba agenze mulumba abanyumiza. Mune Katonda ampo omwana wange. Oyo mwana wo malumu nange omwana anjagala, omwana anfuddeko oyo. Tukola kintu kasi kusanyusa mukazi. Abakazi si bantu bangu. Abakazi si mmere. Si mmere. Tebatwagala bakazi gwanga bibezi bolla. Bayekera batamiru taiga. Mukazi nana ayatollah. Beba kazi abo Kasuku bolaba. Kazaga olaba mukazi. Olaba shuga mami yanja kutugabaniza ali amwesizenga mama. Kingombulira omukazi. Pozo na shuga mami yakujja kutugabane. Nkera kumacha kantu kalaga connecting. Namba ngate kuli data. Ngomukazi anze kutugabane.
beba kazabo tebesigwa gwanga B olina mwagala ngo okimanyi aliwo kaseera buli kyokola kyonna nadde buno bwala binabo kakingo yo myaka 2 ababo abasima n'entaana ng'ofudde ababo buno batukwana buno bwekyanja sitekadde okuziika ng'ofudde teri malaya aziika era bw'ofa kyakola ekyamaanyi n'afuna wanywa shaga munaye died but he was a good guy ng'amaze kati ng'ogenda ku makyanga weesiga oyo bano abakazi tuzaalamu n'azaala abaana 6 nga onyako omwana omu yekka aye nga n'omwana omu yekka gw'olina nsobi naye ajejjusa lwaki akuzaalamu ng'ogamba muntu mulamu oyo ng'akimanyi omwana si wuwo ne bukeera ku makya n'alya emmere ne yeebaka n'asaala n'asaba naye ng'akimanyi first born si wuwo oyo abeera mukwano gwo kakati ng'ogamba munange omukazi ojja muyizi ogeka muyize benzi nga ye mulamu bamugamba lwawo mwedduka nnyo ku express nga gy'ayagala ng'ayagala lwawumu nga ye agyagala nnyo okufa obufya agamba lwawo ku express munamukwano gwange yagirina so buli kyokola nga gwe omuvubuka ali eyo anaakulaakulana kulembeza nnyo maama ate n'omukazi omugema from the beginning yes, you're coming in, but there are these people in my life. Obadde oyagala jjajjaawo ng'ogaga jjajja wange omukazi omusulu kiba kimunyiiza ekyo tuba twogera ogenda kukola pulani mbu jjajja Easter tulirye wa jjajja omukazi omusulu kimunyiriza ddala ekyo mu mutwe era osanga bannye nga bamugamba agenda awaseemu jjajjaawe naye nga tamanyi the connection, the bond. Yeah, but at what point do you feel that now my wife is important? She has to ino kireeta kubanze challenge gye nnina eri emu omuwala ono omusanze mu bibye gwe n'omukwana gw'omukwanye si yakwanye n'omulaga nti oyagala abeere naawe n'ate toyagala muwa first priority. Kati olina okwebuuliza kasuku, that's the question I should ask you. What changes a husband to a heartburn? And what changes a wife to a knife? Buli musajja yenna agenda okwana omuwala ng'akirina mutwe ngenda kuwangaala n'ono, ngenda kumwagala, sigenda kumwendako, ngenda kuba naye paka kufa. Now, the question is, what changes a husband to a heartburn? Kasikuba n'omuntu ng'olaba ategeera. Jukala no nanu nga muli mu courtship mbwa mwefera mbwa muchamukiriddawo nyatuwere fenna na business bwange nyatukolera fenna bichi nga nyesagala bera waka onsanze kale nakenkola omukiriza tanso okukola ogenda okulaba password zikyukeze simu ogenda okulaba kumawe wakasi muli mu flight mode esimu tovuga buli wabeera naawe ogenda okulaba yajjanga ku weekend asobodde. We are going somewhere. You know, we have girls camp, girls bichi. We are supposed to be somewhere. And I plan yokuzala. Man, but I think I think I'm not yet to be a mother. It is too early. It's understandable. And so, but are you ready? Then you can know the so mukaga muze mubyogera. Oba naye kumala emyaka egi. Ogenda okulaba tanso okukyuka. Ekyo tukyaya abakazi. Noga akamujje ne mukiramu kyange. Byakyusa wano nga muli naye. Kasuku teri musajja akera kumanya aga akangende nyende nga ino mukazi waka. Tuwali. Wabeerawo ensonga. Teri musajja akera naga akacho omukazi naye kamuleke kamwesonyiwe kamujje mu byange. Mujjeko engalo. Fenna twandyagadde okuwangala n'omukazi oyo obuvubuka bwo. Kwazi mulina memories Kasuku ezibagatta. Mutwali ne mamijje. Twali nyako ku boda twazirinya twaliko mu drone tunne ebitugatta bye tuyiseemu ne batuweze emyaka ane ngamba omanyi tutte twawukane tukireke kulwa bulungi bwaffe. Buli musajja yenna yandyagadde omukazi gwagenda obba naye from scratch kuba kati buno obudde omanya buli agenda okwagala SHALOM talina kukwagala nga gwe
ayagala Shalom. Ayagala Shalom nyugala mu media. Nati waliwo omwale yalaba Shalom oli fala. Ne webuze ba Shalom atuuka n'akyuka ate we twandibadde tuliira kati ettooke boobeze. Kasuku abaawo ensonga. Kasuku abasajja basirikidde ebintu mu mayumba. Abasajja basuula mu ddiro yefuula alaba akapiira. Neyebaka. Ne bukya n'agenda. Okukyuka. Kyofula wala kubaffe tukikola bino mu Uganda naye ako gundi abazungu batero bikola n'aba amakaye abasoma aba bali update nga wala bino ebya Will Smith. Ne mukazi wabe baita bakyecho entanglement. Kasuku relationship etuuka n'ebowa. Nga maso gatwayo mukko omwaka. Tusoka tushireke mukko tweteemu. Mukazi wa Will Smith namulabe agamba tanatuuka komawo waka. Kyetaagisa. Lwakubanga mu Uganda ffe kirabanga ekive nnyo kati bwagendeyo ayafuna abalala biki it was meant to be like that. Naye Kasuku omukazi alina ebintu byakukola n'ogamba kiki ate abasajja ajjukira abasajja bwe tukoma okukula tunyumiza nnyo we get along with our mothers. Omuzaala gyakoma okukula atuuka n'ayagala nnyo maama we. Mwazi abakyala omukazi bwakula atuuka nga ayagala nnyo taata we. Tundi example eno omusajja bitanda. Maama we abadde amunyumiza. Omusajja atukira ogamba maama mbu bwe mba nfudde omukyala oyo yanzise. Settlement sento ne bannange. Naye maama yabadde tawaayiriza. Maama afuna ki mu kuwaayiriza? Kati omusajja yafudde accident. Izo gamba African magic. African magic. Edogo. Nalyo gyeriri. Kasuku kuba kafaananyi omukazi n'akwata essimu na musajja n'akubira maama siribu naye maama omukazi ono andi bubi. Maama omukazi tuyomba. Maama omukazi ajja kunzita. Byo byala basenga wegenza kawuli nze mala amawuli ga spark ago agafeeyo. Lwaki ngalaba bakola community stories. Ogenda kulanga bagamba omusajja asse mukazi we. Naye baleeta okwogera mubeero sina bagamba nesigwe egusoose abadde amwewerera ng'amugamba ndi kutta. Ne tukibuusa amaaso. Nja kutta amutuule n'abakyala n'abatuuza munne mwesonyiwe ne beesonyiwa. Oluddako n'akyalo watali akwata jambiya akuba n'okawompo n'amutta. Kukola stories zonna abantu abazze batta abantu abo abafumbo nga abeetuusizaako obulabe asooka kubanga yamuwoninga nga nane gwe yagambako naye luli kyalumu. naye bannange omukazi oyo ajja kunzita. Bannange omukazi tandi bulungi abaako banyumiza ku mbeera eri eno. Kwata so agamba mukazi kabe mukazi ng'omusajja anaamutera owulira anyumiza mikwano gye n'omusajja ono alowooza nnyenda banna omusajja ono ajja kunzita omusajja ankuba nemuga aguma munnange on'okukuma ekifaananyi matu tajjula Kasuku ekifaananyi omusinga bangi abatayaaya banaawulira batya. Labayo mwali mupangisa kati muzimbye kalina obirekere bamalaayo ebintu byo. Kati omusajja alaba otandise okwenda. Omusajja alaba omunyooma. Omusajja nyo kizuula omubaana si wuwe. Bwana agamba divorce 50% emukutte. N'akwettira. Omusajja kenyinyi n'akwettira. Kasuku mulaba ezo ze mulaba ezo accidents ze mulaba e Kampala. Mulowooza mbu omuntu abavuga atamidde. Omukazi amanyi omusajja yantegedde mbu nnebakanye mukwano gwe. Agamba sigenda kuswala. N'afuna omuntu namugonya addabo kabini. Njagala onkole kino bweti mutomere ebeera accident. Oba oli awo ng'oyakulira Kasuku oliwa. Ninaano Kasuku akalangoko. Waliwo minisitule balina milioni 10 baagala ojje. N'erinnya boda mmotoka gireko olwa jjaamu. Ng'olinnya boda. Oba ogira nga ddabo kabini eva eringa ekkuba. Nga bagamba accident. Justifiable. Afudde kabenje. Era ng'omukazi nga ajja yeekaabyawo bannange omwami wange.
Kyovala be emikwano egisinga nga gijja okuzika emikwano egisinga gibadde egy'omugenzi gisirika gimanyi gisirika netunda bwe giti ng'agatta omwami ono yabadde ayogera ku mukyala we n'alaba n'omukyala byakola wali ng'omwami ali mu ddiiro ng'akaaba abadde mukwano gwange nkuba ngigamba naye lwakyali kituufu tabadde mukwano gwe amwesibako abantu tenaga lumu omulambo gujja kuba omuntu oluyi omuntu ajja bba mu kesa kuba omuntu oluyi amugereka kulimba mukyala gwe ombonyaabonyezza nnyo kakati gwe buli kyoba okola omusajja ali eyo Allah nga nawe takwadde ku ssente buli kyokola bw'obanga ozimba ennyumba zimbawo eyiyo ozimbe ey'amaka n'eya mukyalawo ze nnyumba 3 omusajja omwavuzi olina obba nazo eyiyo nga ggwe ate nga eyo teri agimanyi ng'omuntu amanyi ennyumba yeeyo baganda bo basisitawo baganda banyo mba nga amanyi ennyumba eyo nga bakimanyi abaana ba Kiberu bonna ne byazaala ewa bajja kuŋŋaanya ennyumba ya Kiberu kuba ekyo gy'ozimbye embuga emaka ye batuukira mwala gye twala n'abaana kuba yasinga abaana abangi agamba munnange bano abaana ze muzaddimu abaana bana fe tulina okubeera wano naye omukazi ogimuwe mu bulamu ng'ensi ekimanyi eyo ennyumba ya maama Hawa emukwate eyo nga ya maama Hawa ennyumba emanyikiddwa eyo yiye kati bano abaana bano mbu yanzaalamu nange bagende mu nnyumba eri endala ematugga gye bamanyi mbu ya Kiberu ennyumba ya Kiberu yiye tewatundwa tewagabanwa mujja kukendeeza ku ttemu mu ggwanga n'okwetta aye n'ekirala maama ono lwaki maama ogenda kumwagala ono maama kiba kizibu Kasuku maama okwekyangamukko ne waba yeekyanze asigalamu kali ate naye bimuwa omugamba sibikuwadde bbiwa baganda bange manye bamaama bazibu maama omuwola ssente ogozimusa n'agamba enne muto yajjanyo ng'ate tali bubi abantu ba muganda wo Sharifa ate baali basoma n'enzimu wanja zikuddiza kati maama omuwooninga maama bino byenkola maama si bya baganda baffe si bya baganda bange byange maama bino byange wakati bamaama ennaku zino bazibu maama asobola okupangira omusajja n'akubba sekiddayo ku mukazi kwegamba bonna bakazi naye ng'omukazi ono bw'obanga olaba kati mmaze mulinamu abaana bana tekiri mwalaamu n'okwata ky'osobola omugende nno nkikwadde mu bulamu wallahi ogenda kuwangaala omukazi n'akimanya mbu wamuwaawawo ekyasi wawe hajja ntuuka akuveka yamanyi akola ebyakola simulinaako buzibu naye kividdeko abakazi okubanga naffe tebakyatwesiga abakazi abalamu omunyamu abaana bana awuli olugambo olina abalongo talina kyapa kyamanyi ky'olina endagaano tazirabangako nagaa naye bannange bosi wange onankwana otegako ewalala tomanya bano abaana bakonya muganda waabwe omugagga kuba talina assurance kuba naffe ate ate woogimwa the problem we have Kasuku in these days kasita omuntu omulaga mbu ate omwagala ate kifuuka kirwadde kiri awo the moment you tell your partner kati nga mwe bakyo bagamba bakyalibo anze mukyala wange can never mama the moment you say my love can never your love will never order nevers they have never before byonna bikola wakasita ogamba nze baby wange she can never mama she will never order nevers yovola ffe nkwagala ndekawo keeki ziiti tolina kwagala paka ku 10 okomako mmeka bw'oba oyagala koma kwana n'ekitundu tokikwata ebigwa bitalaze kasukufe twalinga campus awo luteeka ensiganyazi bafuna campus teziva mbumba omwana musiru oba otambula bwotyo olibonya screen guard mu kkubo bwotyo message nejja we can't do this anymore bw'oyambuka amadaala ga kalungi no missing eddaala n'ogwa n'omenyeko okugulu
Omanyi message ya let's break up katonda akulya mbere. Sam nana we nyale kuluma oyayuya. Naga but this can't work anymore. This can't work anymore. La 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 la. Hati break ebere etyanze sifuna ko break. Muganda wange. Katonda adda kyankwatiridde. Ogifuna ngo ina pepa ku macha. Obwongo ne bukugwako. Mate kiyingira. Now tudde ku mirembe. N'ensambya. Naye ku bwino. Bwino wali mungi nnyo. Bwino atambula. Mbeera ki eri awo? Embeera ya ddala si bya content. Kyova kati faamu kufe Kasuku. Era abakati twagiramu mukati nate fe twatuze ku bakazi bakulu. Ng'omukazi mukutaga akukola ebyo. Era kati avubuka abasinga bazze ku bakazi bakulu Kasuku. Tuli mu 35 plus 40. Je tukutte. N'omukazi w'emyaka ana abeera atya. Abakyali na muto. Hona. Kachatege bekasa abasinga obulungi abakasuka mu myaka ana kudda waggulu. Nga baamuba kuva ku myaka 16 ensemu kubye. Nga nana bamwagala ko omuyaga eddala omu yafa. Omukinako bukinyi mungenda kujja okulaba n'afumba flasika y'amazzi agabuguma. N'otuukawo n'aleeta bulungi wali ebbaafu akatawero ne flasika y'otuzza otubuguma. Bawo tebamanyi bikola banamwe mwagala bana ba TikTok. Lwakukula mutwawasa. Nenza ku mukazi omukulu kwestiva. Mama akulabira ddala ng'alabirira mutabani we. Olutuuka obwasooka onaabeko. Nayo kakusiikira eggi ne sirirako sayidi emu. Nagamu nonsonyiwa. Sitovegiza omuliro gutumbusaawo ne lisirira ne ojja kuliirawo. Nga girisirideko oludda olumu. N'akuwa kacaayi nga mulimu kisubi gwe yagula ne batambuza. N'omala bulungi okunaaba n'akugyamu engoye n'azwanika waggulu kasumaali. N'afuna waziteeka. Kati banne batugaya kukola tutya tutandikire wa leero. N'alyoka akyuka bika abane bbeere nga lyagira mweno niringa muno bwavakedde bwebukanaga bwagira weebuti. Aba nenze nno nkwasa ensonyi okulaba leka. Agenda kuliri nga akoze ati. Kaleka ati onoonya byonna onjogerako. Alyoka akuseno. N'ayambuka obuliri bwati. N'akutunuzaamu gata. N'olyoka olengera ebyayiringa. Ne Kasukulu wa bwavu. Ne banne omukazi omukulu talika. N'alyoka. Ati ngonya omutandikira buli wokwata bakwata wodda. Buli wogezaako ofuna feeling tewali. Ate babeera bannyogoga. Tojja nnyo atagala omugweko nnyo enno mwemalireko. Tolina kujja nnyo. N'olyoka omubaako bulungi, n'akwata bulungi ng'amazaawo rawundi esooka, n'afuna kafasika n'otuzza otubuguma. Kyova abakazi bano abala bagamba mbu abavubuka tebamalaako. Balina amaanyi. Bano abala batamanyi kyakukola. Omukazi akwata ako kibayita enkumbi kattawera ako ak'amazzi akabuguma. N'akukwata bw'ati ng'akuvumba bw'ati, akunyiga bw'ati. Ogenda omaliriza abadde agwa bw'oti n'okomawo bw'oti. Nibanya babo tebabimanyi. Awoza omusajja ng'akuba kamu takuba kamu gwe atamanyi kyakukola. Awo omukazi omukulu wakusingira wakwatira. N'afuna kattawero ke n'alyoka akunyweza bulungi n'oddamu n'ofuna amaanyi. N'ebonye obwala bw'e Kampala kagwawo nga mutetemi. You're done. Kati oli omuwala oli Musambya ne gundi. Ekyo kye baakoze bali mu muzannyo. Omuzannyo gutya? Ekyo ekiwandiiko kye baafulumizza. Kasuku ekiza okuta relationship z'e Kampala mikwano. Kyova navaayo nze kawala ke kawaala. Bwe gibanga mikwano gyonna giri singo. Nga ye muwala gw'oyagala nga bonna abamwetodde bali singo naawe oli singo muganda wange omulenzi.
nga mikwano gya mukazi wo gyonna giri singo gyonna kyeyombekedde tolina mukazi waka. She's the next victim. So in this case, what happened? Tunuulira abeetoolodde Mirembe bonna. This case, there is stupidity. Obusiru. Bwe bulimu ensonga ya Mirembe. There is stupidity. Mulimu emikwano emisiru n'abafumba abasiru. Because you cannot tell me. Kasuku mukazi wange n'akeera ku makya. Kino kyagamba mbu Nsambya yawonyinga wali happy home namugamba ndya kukubanya kutusaka ncho nga tonvire ku mukyala. Yali akikola to protect his home. Ng'omusajja yenna ngalaba amaka gagenda. Weekubira ku ndulu Kasuku. Noga bannange okuva ku mukazi wange omutwalanga w'ekiro. N'ontwala ku police ondoope. Ate gwe mukyala wange n'owerekera n'okolanga witness ku muntu complain nti ali mu kundoopa. And the red flag mwagala za kalachi. When a woman is fed up. Gwoto kiramba kati bakutadda. Kasuku omukazi agenda okugamba mbu kankuvira abaza kukyaye wiiki eyo. Abaana badde emyezi nga mukaaga oba omwaka. Wona amala emyaka 3. Agasinga omwana atandika okusoma nga nvaawo. Kati obuzibu buli ki? We have 3 parties here. Mukyala agamba akubwa. Tunagemba noseza tasobola bloga sente zitambula ezo. Omukyala wants to justify there was domestic violence, which is a man is denying. 2. Bwabanga omusajja akedde ku makya tuganya ayinza Bakale yakkuba. Naye n'akuweereza audio nga yeetonda. Lwaki ozo babbuloga? Awo kawe nalabye obuzibu nange. Okwata ate audio z'omusajja nga yeetonda oziwa ate babbuloga. Ate ezo tezaali audio. Baali batudde bonna. Nga batudde n'omulikodinga. Kati okitegeeza omukazi yali kodinga omusajja. Omukazi yali kodinga. Kiba kyetaagisa ki ekyo? Bw'atyo ogenda musonyiwa muleke. Era nva kwina n'ebigenda mu maaso. Awo Nsambya afunyeewo Dawini naawe omusajja. Kasuku senga nkusobya. Nenkubira essimu nga twetonda n'ondikodinga. Nyagala naye nsaba kunsonyiwa. Nze mba nkoze ogwange. Tereevu. Ogugwo oba ogumaze. Nze mbagambye ogwegwa guwedde. Naye okutta omusajja omulikodinga obadde babbuloga. Ate kakati Kasuku ennaku eri mu nsi eno. Kati Jobless Billionaire naye ate awaaki amagezi ku bafumbo. Ate asankuwadde emmese. No njaka tubere bantu bakulu. Ono omulala asome ebbaluwa single mother. Okutte. Bannange bagamba mbulya gwoyita naye. Nkubuulira empisa zo. Teri kisse bufumbo bw'abantu nga mikwano. Naddala obukisse obufumbo bw'abakazi n'atuuka okwenyiwa bbaawe mikwano. Kuba kati senga Mirembe yali yeetooloddwa abantu abategeera. Baani mugende zino ensonga zikolemu bwoti. Wano tuula bwoti. Wano Kasuku nkola ne byesitulu byange nga Shalom tokola byasitudde Mami Jaden. Ati kapona agamba Shalom nayogedde kya kisiru. The people you surround yourself with. Baani be weeto ani yeetoolodde bbaawo. Toza kuŋŋamba mbu mudde waka bbaawo n'agamba mikwano gyange gyonna benzi okuleka nze. Kati nga Kasuku nzira kangamba Mami Jaden. Kasuku si mulungi, mukyaba si mulungi, lonyi si mulungi, ntambi si mulungi. Munze abeera omulungi. Kuba ate osiiba naffe. Siiba nammwe mbeera nammwe. Goneba n'omwana ng'agamba you know, Linda Chishi is not loyal. For she's on her boyfriend. That one, akula abasajja. Owo yatakula yesayi nti. Then my brother is stupid. Kati buli wobeera n'omukyala. Oba ng'oli mu relationship, naye nga bamwetoolodde bonna tebali mu relationship. Naawe toli mu relationship oyo omuntu wako. Agenda essaawa yonna. Ogamba bankuba. Muli bafumbo. Ate mba muli bafumbo. Eno si divorce paper ekitwandiko kyataddeyo. Public notice. Divorce oba public notice eyo. Ya Mirembe furniture. Si yaffe toyogera ku bufumbo bwaffe by the way.
eyogera mu kyakolera ku premises zaffe wetukolera ku nsambya wadde twayawukana ne divorce gyeri omukyala yagiteekayo ewa gyeri tetennafuluma agifu kituufu agifiling because it is her right just amugaana yagiteekayo yafuluma it is her right nze nagwe nadde njogera naye ekissa obufumbo bw'abantu abo mikwano kyova olaba ng'onoonyweza gw'oyagala goba emikwano ku muntu gw'oyagala bw'aba aganye mute obuzibu bwa relationship mikwano friends emikwano tunuulira abantu abeetoolodde mukyala wo olabe ku bo senga tufuna obuzibu ani gwe nsobola okwesumugayo tuyogerako ne mukyala wange kino osobola okubira jobless biliyoni essimu kati gwolowooza oyo bawapiho omuyalowooza ali safe omukyala n'atuuka okuva mu maka ge n'anobera ewuwo tulamugana ne bannaye kale katuuzeeko katuyite ku mwami onyo tubulye ku sayidi ye kuba oli musajja munno naye nze kati omuntu ajja atya okunobera ewa kyeŋŋamba oyo bba wa happy home balina omuwa wajja abawumba tuutu atategeera eyawajja yanyo gifuna ge mazima kasuku senga mukyala wange anobera ewo ojja kunkubira essimu kituufu kati gwe omukazi anobera atya mu maka go n'osigala gwoza gw'oli seefu era senga naye muyomba ne mukyala wo aganobera wa musajja mulala ekyo kkirizo kyakutuukako kigamutuukako ekyo banye tuve mu bintu by'ekisiru omukyala anobera atya ewuwo nola mugamba tukubire ku bbawo tuwulire musooke mwogere oli mukwano gwa mukyala wange naye saagala obeere wano omusajja oli ajja kunyiigira aŋŋambe lwaki onobedde wano oba osooka ogendeko ewalala tekisobola kunobera wange naye gwe omusajja nokkiriza mukyala wa munno n'anobera ewuwo gwe n'olowooza mukyala wo ye ali seefu ng'ate n'ensonga y'omukyala zayogerako muzadde atwagamba zirimu ensonga z'obwenzi oba ye atayenda gwe olowooza otayenda ye sayindi awo ne abasajja bedda abasajja baategeeranga nisonya abasajja be bagema covid oba kiki oba bwali mu vaccine abasajja bagema covid balina ekikyamu there's a problem with men be bagema covid abo omusajja omukazi anoba atya n'anobera ewuwo n'osigala ng'ogamba beerawo gw'olowooza owuwo gwe tojja funa buzibu na mukyalawo n'olaba abateesa ba jobless biliyoniya ateesa ku bufumbo ngaani nga bwe yawasaani jobless ye nalaba agamba ye ekyamuleeta baamuwayiriza nti baamuwa ssente nga baasaba ssente kyegese ezitambula baasaba ssente teyagendawo kaffe tunamanya kyamu tebaazimuwa nga yagendawo kyokka temala vidiyo nga jobless ali kunsambya fanisha Kasuku senga bakulaba nga ova ewange n'abanga bannoonya bagala kunsiba polisi we kwatebeera nkyamu kati bano ekibatabula mikwano bano bonna butaba na mikwano gitegeera first ekyawudde mirembe n'ensambya kuba na mikwano misiru tu teri mukwano gwa muwala agala akula muwala munne nga nbufumbo buli successful ye nga ali single banakera kola gundi interview za bia nkadde wano okunywa sibuzibu kati gwoboja mukwano gwa mukyala wange nga oli bwotyo era gambirayo nga lumu mukwano gwo simwagala kuba kati abasajja mulina okuzuukuka omukyala mugambe mukwano you have to choose fenafeze mukazi wange nabe yaŋŋamba abo sikwagala nabo hanga naye oyo asusse ng'olina okubaleka because it is not love banga tekikufiirizangako kintu Kasuku for those we love we compromise naye gwe oŋŋamba okya mikwano gyonna egikwetoolodde bali mu sikando za funono syndicate tunoonyeyo abagagga tunoonyeyo abagagga then ask yourself was there love in the first place
Omusajja takusaanira. Takusaanira. Baye abantu abamu bebasinga abakazi basinga abasajja. Takusaanira. Omusajja oyo aliroko. Levo kati gy'otuuseeko gala omusajja akugya mwoyo. Funayo ekisajja oba nga kiminisita. Kati kaako kagaana kuzaalamu toddamu kazaalira koma ku oyo. Yalina nsobi. Because ffe atajja twagala nnyo Kasuku ffe abasajja otulaba. Ffe abakyasiza okuba manipulative mu nsi yonna. Nze osooka omusajja omukwatira mu bwenzi. N'onkwatira mu bwenzi. N'enkaaba n'enfukamira gane kati ogenda ondekeraani. Era. Nze ne mmange yandekawo tandiyiko gwe maama wange. Ate oli gwe wadde webase naye. Ndeka nze kankube essimu wuuno. Linyeti toddamu kutta maka gange nze sikwagalangako. Nami okiwulidde? Nkiwulidde. Mugabi kyomwagalangako. Nze sikwagalangako. Wali na mwenge. Abasajja ffe asinga obba manipulative. Ogenda onnenya sitaani naye nga bwe yali akugema yakusanga wa. Omusajja akubira essimu naga mukazi gwe nvira ku maka gange mukazi wange mwagala. Ku gwoyo gwayagala. Omusajja nga ayagala ebyaddala. Asa n'okujja kamukoyaga ngenda kwetuga bw'otansonyiwa. Kanne tugoba kyoyagala. Kanfe ngende. Kangende mmotoka enkube. Hewa kula mukazi ataze. Tobiddamu nno. Tobiddamu ebyo. Maama nsonyiira ddala. Sigenda biddamu. Lanchi oyagala njirye wano. Nze sina buzibu kulinnya boda. Asirina buzibu. Ng'akwagala. Nagwe naga mukyala agenze simanyi Nairobi kutupo nga toliko. Nagenda kuyokubire nga toliko. Mukwano gwe ya mukima. Oba okyali mukwano gwa mukyala wange gwe mba nkwagaza ati. Twakola agreement kyeyo. Omukazi yagenda nge Nairobi taliko. Twente wato bimanyi. Twage ku footage. Nze mbadde sibimanyi. Natukano muli kodinga nga mugamba na muli kodinga nga otwalanga wa mukyala wange. Hakubana abasajja bagema ko video aliko ekikyamu. Awo nagwe nga tobuuka. Omukyala n'akwata empeta. N'agisekula. Omukazi yasekule. Kazoba kanyamuhanga. N'agisa mu kinubakira. Ne yeetonda ssebo. Omusajja. Era gwe radda weddira njovu. Kati omusajja ekitegeeza ayagala nnyo omukazi. Omusajja kyegambye. Mu relationship yonna si gwali n'okwagala balina kwagala. Bye bayimba ninnya sirinya. Ninga omutoge. Talaba. Simanyi kikyonfudde. Agatuka maaso g'omulamuzi ng'alaba. Ninga omuloge. Nga bamugamba sayini nga mwawukane. Awo gajja bbuuka. Amaaso gajja kuzibuka. Anti obanga atalaba. We banaasayiningira. Ajja bba alaba. Era siddogo. Teri nedda atajja twagala nnyo. Naddala kati ffe tulina obuzibu ffe abateeka relationship yaffe ku media okwagala okukakasa. Kati ba followers baffe banaatulaba batya. Abadde atulaba nga tuli ffenna banaayogera ki? Mwe muyimba bakikakase. Tinze naawe. Nga tonagenda gwe NSAMBYA nusima ba jobless. Oba nga tonagenda gwe Mirembe ono omwana ono Gloria. Nga tonagenda waabo. Do they have parents? Have the parents been involved? Question. Byonna not tubiyogera ko bwogezi. But are the parents aware of what is happening? Kwabo nasiba mulekwa. Ngezo kula nagawa wuyo. Wankima. Ani nagawa? Mirembe. Wankima mama wange ye nagawa. Baba. Kyogamba omwana ono talina bazadde osooka batuuze kuba nabo abafumbirwagana. Tebaaliwo abazadde ate ababagatta. Wadde tebagenda mu kkanisa. Waaliwo k'abakulu omusumba w'ekkanisa. Basabira wa? Because divorce is not an time thing. I want to divorce kigenderaawo. It's a process. Baga musooke muddeyo mwogere. Muyite ku babasingako. Have you tried marriage counselors? But which issues are you raising? Okay, gwe ekisinga okukuluma. Nti munnange bwe mugamba tawulira aganya okukyusa animbalimba netakyusanga. Mama wa Mirembe waali. Tata wa NSAMBYA waali. Mulina emikwane kwati bakoze kulinnya balina emikwane emikulu.
mubatuuze boogere ate kati ekirungi omusajja ye yagambye akyayagala mukazi we amwagalavu weeri naye mikwano ogambye abawujja obunyama muviire ojafuna nasinga oyo katofutamba omuddugavu ojafuna omweru omusajja nkubako olumusijja nkubako oyo akigamba bakubye maama we kuva mu 92 paka kati bakuba embwa bwagamba naye baana bange mujje munzimbire ennyumba eggwe kitamu alinzita buli watamiira nankuba yakuwa amagezi vaayo nobayo bw'oba omuntu omwagala mugobeeko emikwano emikyamu oba takwagala ng'ayagala mikwano gye muleke agende n'emikwano gye bwe kiri ogenda onnenya sitaani naye nga bwe yali akukema okimwokya mukyala wange tugenda we are going out nga sikukkirizaku mukyala wange kyova lawanza asajja mbagamba kasikunja sina buzibu ku mukyala wange kwambala nga bw'ayagala kukunama kugenda out kugenda ku cinema na mikwano gye kugenda ku date n'abasajja balala as long as she doesn't come back to me nze sina buzibu mukyala wange genda ku date n'abasajja balala kasata komawo wange agendere ddala ne abasajja ne muzuukuke ba Alpha Melo mwalaga wa go tell it on the mountain over the hills and everywhere kati abasajja ennaku zino kati abasajja basanga hali mu sinki akaaba ng'akaabira kyayoza bintu ali mu sinki bw'akaaba naye agenze ku birthday ku molecule nomugamba tetukwata position waye mukyala taliiwo kandekedde ebinyeebwa bimazisaagala byaba byebiyiike agala tebiyiise nga tebisiridde abasajja mwalagawo mutyala bakubuuza abasajja mwalagawa ng'ojja kuwoza mbu omukazi omwamire teri mukazi atayagala musajja mukulembera women love men who lead women love men agenda omuboggoleramu amugee boy tosiruwala gw'olabya akiwakanya ye nakapanka nze omukazi kyali wange yamenga bani I was very happy Shalom kunza ate ki musajja yasize essimu yange nimanyi Brian asobola okuyomba but I got pissed naasya essimu naasindika ku tene ngamba oh that's the man I want teri mukazi agala yes honey yes mami bye bisajja ebifuluuta ekiro omusajja kusanda oli emmere mu restaurant ng'olina omukazi ewaka mpozi nga mwagadde fe twakola kimanyo kusanda omusajja emmere agirya waka ne waba avudde mu restaurant nga alidde adde waka ng'emmere weeri n'agirya panaye kuteesa ono gw'okyaza aterekesa akate ky'abasajja musomesa abasajja tuddeyo ku musajja oli yakulemberanga ng'agenda bba mukambwe okutaasa ky'ayagala naye gwe omukazi n'omukwata ng'ayenda okay I'm going to forgive you today but please never do it again you break my heart kunyuma nga weddira ate tukutta mu kika ky'ente tusobola kubanga weddira ate ng'ebisusiru ebyo tolina lubaale biriko kofinga bye yayimba woman I love you please don't break my heart woman I love you please don't break my heart ebyo ebisajja ebyegayirira please okay you know what I'm going to be giving you money okay upkeep but please don't cheat on me weren't you loved as a child wakulira mu orphanage bakwadaputinga you didn't get enough love kiki tebakwagala kale Yesu akwagala fine bali tebakwagala ng'okula Yesu akwagala Jesus loves us all as a man you shouldn't beg to be loved don't beg for love bwe kiba kiganye kite weeyagalirenga munno va kwebyo towuliriza biri ebyabali ebyokukujjukiza abasajja muzuukuke akayimba ako nkaweereza mirembe va ku mikwano ako si kayimba k'amayinja n'omulangira abaana be bamusanga nabo naye batalina mpisa bano abalya mirembe bonna bali single you're getting advice from people who masturbate
gwe boliko bagamba akawala kaleke toleka akawala ng'okaagala bwe kasobola okukyuka beera nako naye bakuwa advise omukazi nabwe simu n'atakwata oyo mba muleka bw'aba asobola you can mode abakazi balinga baana mumolodinge mukyoyagala abeere muganye kino si kirungi saagala kulimba naye buno Mirembe apicking erifu ku bya sharing naye buno butiktok challenge bw'otuulamu nga bukuba bunkuba bunnuma ono omuntu bw'osharinga bunnuma bw'aba ategeera ng'akwagala ajja kukyuka naye bw'aba yakoowadda ojja bbaaka mugamba atuule abakazi tulinga ssente ne bw'otusuula mu ttooyi bazironda sherima tove mufumbo mukwano nosoba nga oli myaka 2 ng'olaba okyayaka ne muganda wange lwete comes in ojja bano bojja osanga nga gwe yeefunye obuvuka bu SHALOM oli mwana ofuna bwabiri SHALOM 256 tokkiriza kufiibwa muntu akwagala ate abakazi bonna n'abasajja wandyagadde muntu akwagala ebyaddala togenda ku muntu gw'oyagala bagenda kujooga kuba akimanyi omwagala noweza message esooka amu muli relationship nga za I love you too they miss you too zi okay nga zo mulimu good morning natajiddamu have you eaten natajiddamu nakuddamu I've just seen this I was busy okay good night too ng'okyali waawo ng'okyakola ti mu relationship oba okyagikola mu kyeyo emikwano mugijje mu relationship yammwe naddala nga tegirina goals ezimu bulamu nga mmwe kuba abaala abasinga bonna si basanyufula muwala munnaabwe ng'ali bulungi fantastic you're young you're good financially kati ono mukwano gwona alisinga asule najjera mukazi goloza yawulira atya nga buli amoyokako yagenda tajja kwagaliza agala mbere mu field yemu ono mukwano gwo malaya nawe agala obeere malaya kuba ye kiryoke yagenda nayenda nabbawo omusirusiru bampa jabu ya covid yawunga takirambuzibu ekyo naye bw'abanga omusajja ali mu willing okukyuka ngagamba munnange ensonyiwa bw'abanga omukyala agamba ensonyiwa don't lose a person who loves you for a person who you love. Bane tochikola. You're going to regret later. Go for someone who loves you, not the person that you love. Kachabana babo bato relationship yabwe nungi ne nawe ba happy home tukunenya uli mu bisajja mu binnyo. Okukkiriza mukazi w'omulala wa musajja muno n'anobere wuwo nobanga oli okke nakyo. Kikyamu ekyo. Namwe abawujja obunyama bali timu zanji timu gundi smart timu gundi baba mubiveemu. Nalongo kitone ensambya si mwana wa nnyoko. Weddira teddira njovu. Baleke abaana balina family. Kati family keekoleko tusoka tuve mu media Kasuku. Yeah. Banange tuve mu media. Kwati mtufula bye tulimu. Kandi twogera ku business. Entrepreneurs of the year. Nera bye tulimu mbutuufu. Tuli ku mulimu ssebo wano. Tantukanyeke twandwadde ku bino. Banange, family tuleke family ekoleko. Mbasabuli gwe baadde ssente mwene ensonga. Mwe n'abanyazi audio, abalina obulizi musoke muzitereke muzireke. Family y'abano keekoleko, family ya Mirembe ne family ya Nsamba. Kanabaka batekinga over. Buli muntu yandibadde akolera ku land relationship ebaawo. Kubanga lwaki bonga bokombo yaabwe ebadde ekoze. Tebakomye kubeera bubezi mu relationship. Bakoze ne business. Ne babeera nti beekozesa ne bawa abantu abalala emirimu ne bakola ki ne bafunamu. Bafunamu kinga bawo. Twandibadde tutunuulidde nnyo kiri ekinene okusinga kana obusente obutini obutambula. Bakwadde emitwalo 5 oze ku TikTok live oyo mbovu mabolaga side bozanyazi audio mbadde mbasaba online in-laws tukomeka tukireke. Tuleke family ekoleko bannange family ke ekoleko kyensaba
Mama wa Mirembe, tata wa Mirembe, kale wadde divorce weeri. Naye kati tusooka tubijje mu media. Tulekera spendinga sente nga tugula amawulire abantu batuwolereze. Tekiyamba. Agana gogenda okuwa bloga gyakuwogerere. Osooka okufunamu ekintu ekirala, osooka ulamu China ennungi okuva ettaka okuvaawa. N'ogyambala. Kirungi nnyo. Nze kwe kusaba kwange ab'ebitiibwa. Bannange aba media sooka tuwummule. Muleke mama wa Mirembe akoleko. Senga akoleko. Kojja wa NSAMBYA fanchi akoleko. Tubijje muteeka mu ndi ttiimu gundi tebigenda kutuyamba. Naye n'emikwano mwewale emikwano nga temenya golozi ezimu. Emikwano oli mufumba emikwano ina giri singo. Kali gogenda funa muki nga baawukanye. Ovuddeyo osomye ekiwandiiko. Byakisiru bye mukola. Kale. Ebyo. Tugende. Bajja ku Shalom ese service mbawe ddagala banna. Shalom Talo ly'abasajja weeriri. Ya. Mujje banne kyesangibwa kisasi kyanja empeke ezerusa ezigejja amabeere ezikola entumbwe Anairo Avenue abakyala ntandika ndi bulungi maliriza nkaze 0705 271973 abaami Shalom oil wali wa size naye Shalom power nsonga zizo ku kisenge. Mufunye mu ddagala eryo bannaye. Okufa obufi. Kale tunaddingana. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muze kujira kutoka ntoko nimbuzi nyefuno Arabura babaddi abakyala wale so muyomba inyebuto katonda ya chembuto genda wedi waminge Oya baweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannaye. Esendi bannaye.